kiri wakisa mu myuka bannaye ekigwo kiri ewantu wano. Tunuulira embeera eri mu kkubo. Abambadde gambuutusi nze nga temwantemezzaako bannaffe nti gye tulaga bibi olina okwenyweza. Tunuulira boodabooda bwe zizina Tristi naye bannange wamma omugoba weebale kukkiriza n'ovaako. Wakiri otambuza ebigere n'ofuna ebisooto okusinga okwerindiggula ennume y'ekigwo mu bantu wakati. Abeeno bwe muti bwe mubeera buli enkuba lw'etonnya. Simanyi oluguudo baaluyisizzaamu turakita. Nze lunfaananidde nga zino ez'ennakawuka nga zirimiddwa. Lwe luyina empompogoma, eno bisiko, nga muli bubi baddiya. Mutambuza mutya ebyamaguzi byammwe bituusa katale. Wamma wadde guli gutyo, nze nno mbayita mu kusaba kwa Good Friday enkya ku Kananirandi e Makerere Kikoni. Abakulembeze b'ewakiso mu myuka. Nammwe bwe muti bwe museeyeeya nga mugenda. Mukakasa oluguudo luno temulaba obulabe obululimu. Temukimanyi nti abantu bamwe basobola okufiirwa obulamu ku luguudo luno. Ffe nno nga Soul TV, wano we tuviiriddeyo. Ne tubasaba okuvaayo okukola oluguudo luno okulaba ng'abantu bamwe batambula bulungi ewatali kutaataaganyizibwa. Area awareness ne Basimbe Dan akuyita mu kusaba kwa Good Friday enkya ku Kananirandi e Makerere Kikoni.